الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Abadduwa Allah mateeka ago agali mu Qur'ani ngalaga obukulu bw'omuzadde gye twali tubukoonako ne sheekhe naye nga puroguramu nga yeetaaga obudde nga buwanvu naye ate budde tulina mukkirize tugenda kugiraho katono inshallah mukama wange agina jibu agimurani Allah subhanahu wa ta'ala tusobozese tutuukirize abantu ba umma eno abakyala mu bo n'abaami abavubuka ba umma eno n'abaana ab'obuwala abaana abatabali waka olidde eweddeko muli mudda kudda ku masomero abadde waka njagala okubawa amagezi tandikire mu baana bano abato abasoma sekataji nti omwana yagala okuba ya successful mu byasoma kubanga kilasa ziyita bulungi abali mu secondary abali mu primary abali ku kampasi abasoma rida Allah fi rida alwalidain Allah okubasiima ateeke baraka mu bye basoma bamala okusoma nga tebayaggayagana mirimu mu nsi bangi bamala okusoma ng'asomedde ddala alina degrees eziwera nga 3 naye ng'ali mu nsi ataawa butaayi era e Kampala bangi mulandisebo e Kampala bayitirivu nga yamala okusoma engatto n'agitambula mu Kampala ng'asaba omulimu n'empapula ze engatto ng'egwa n'olubege newano we bali batambula ng'atambula anoonya mulimu buli wadde anoonya mulimu n'atuusa bunaga wasoma naye ne batamuwa n'agenda ewala ne batamuwa naye ng'obuzibu buyinza oba buve wantu wamu enkolaganaye ne bakadde be bano ababiri abayisa atya awangaala atya nabo bamaama we awangaala atya nabo taata we nabo nsaadu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakkiriza abaana mwe bazze ku masomero oba bagenda okuddayo abakadde abo bakola kinene Katonda bagenda ku ssomero sooka ogende ne waali akwateko mu mutwe akuwe ku dduwa muwone ebizibu abaana masomero amajini gabakwatakwata mugende mbakadde nga tebanayita seeka asomera lukuya sooka owa mukadde akwateko mu mutwe aba mudduka buddusi n'ogenda mu kyalo okulaba ku maama n'odduka buddusi nga takutadde nakkuta kuno kimanyi nti ogende wa maama okumulabako bataata tukkirizibwa kuvaawo okujjawo nga amaze okukuwa olukusa gulu okuba oleese omuceere oleese capati oleese ebyokulya obiteekaawo n'odduka buddusi maama obudde sirina nina meeting e Kampala naye ng'ate maama oyandibadde akuwa edduwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abaako byakwongerako mu bulamu bwo ayinza okukwatako omutwe n'akusabira nga Allah ali yakuwandiikako okulwala ensigo bakuddusa India obukadde 2 Allah subhanahu wa ta'ala n'akusaasira edduwa ya maama Allah n'akusaasira olw'edduwa ya taata naye godduka buddusi era abaana bangi babonaabona mu nsi naye nga yadduka ali ku kyeyo ali ku kyeyo Dubai ali Saudi ali Qatar abonaabona kubanga yadduka nga maama tamanyi noba oli awo bagenda wa maama nakwatako mu mutwe taata nakwatako mu mutwe wandibadde ate owangula. So Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaza abakadde abo okubayisa obulungi ne tugenda okwongera okunnyonnyola insha Allahu tabarakahu wa ta'ala. Mpozi ku nsonga eyo mukadde waffe Sheikh Imran hadithi mukadde wange gyava okusoma ridha Allahu fi ridha walidain Katonda tetumulabako ffenna era tewali n'omu yali amulabyeko ne nabbi yatugamba okusanyuka kwa Katonda sallallahu alaihi wasallama yatugamba okusanyuka kwa Katonda kuli kusanyuka kwa bakadde ababiri omuli maama akuzaala ne taata akuzaala obanga oyagala Katonda abeere musanyufu gy'oli making sure nti maama wo ne taata obalina akamwenyumwenyu olw'ebikolwa byo nga ggwe omwana eri bakadde bo buli bwe banaaba basanyufu manya ne Katonda musanyufu era Katonda agenda kubaraka n'okufaddala obulamu bwo wasaqtuhu fi saqti walidain n'okunyiga kwa Allah kuli kunyiga kwa bakadde abameka ababiri Allah tetumulabangako ffenna n'obanga oyagala okakasa nti Katonda munyiivu gy'oli gwenyiza bakadde babameka ababiri tukubiriza mwenna abatuuliriza ku mpewo za Big FM 97 katonyeze mukaaga munene tubagamba ebigambo bino byonna buli muntu yayingira obulamu buno obwensi ng'ayise mu maama ne taata ne mulwane nga bwe musoboka ewaka tetuzaayo bintu bingi maama teyeetaaga sente nnyingi maama ne taata tebeetaaga kukomawo na mmotoka waka wabula akatono koolina
kobosanyusako mama tolinda kuweza mama okere ncha kumacha mukubira akasimu muge mama lero obadde ogenda kufumba kyenva age munne nsindisa abaana wali mu katawuni balete mukenene ebinyebwa muge mama kebera ku simu yo ntaddeko 5 taddeko gumu ekitundu obebiri gula kakiro kenyamo kali essanyu eryo mama lyagenda okufuna eno mu kibuga emirimu gibanga gyekutte wallahi gigenda kuta mama teyetaaga kwogera bigambo bingi oba taata gyoli wabula okusanyuka kwa mama kokka nagamba omwana wangu oyo nsaba Allah abeere wamu naye ekyo kikumalira ne baana mmwe mwagala kutukaabya maziga olw'ebikolwa bye mukola bakadde bammwe gw'otiitiibya otya omuntu gw'olabye olw'eggulu ne werabira gw'olaba ku makya mama oyo yakoola n'akulongoosa teebakanga ne owasizza omukazi akusingire maama omukazi akusingire maama tubeera mu nsi ya Mukama muno nosanga omuvubuka akubira abakazi 10 ekiro amasimu ng'agenda okwebaka nga bonna bagamba good night dear, good night my sweetheart, good night my heart code nenga mu simu zakubye temuli simu ya maama wo. Allah wallahi soko okubire maama wo omugeye maama olunaku lukututte lutya ekisenyige kibadde kikulumaaluma buwungedde butya nakyo owulira otya maama eddagala lyolimize owumuddemu omugeye maama wange munne njagala okimanye nkwagala Katonda akuuma atakuumira mpeera akuntereko obukuumi bwe ajja kuwummula ne waaba azuukusa ekiro okusaba tagenda kukwerabira agenda kukusabiranga gwe omwana we ne mubeera mu nsi ya Mukama muno ne mutiitiibya emikwano gye muwangaala nagyo twabadde ku muganda ffe bamuyita Muhammad Segirinya Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinahu fil janna olwalera awumudde wali ekaddugala n'abadde n'emikwano mingi mikwano gye gya nuupu ne wallahi akaseera katuuse akazibu ng'ali ku ndiri nenga n'omukyala we taliiwo mikwano gye tegiriiwo nenga maama yaliwo ebbanga lyonna maama wa Segirinya yakutta obuliri bwe n'abujja mu kisenge kye najja ng'asula mu ddwaliro ng'oyinza okulowooza ye mulwadde paka ewe yali siivinze omubiri gw'omwana we n'akakasa kati mazizaawo mudde eri bamaama bammwe mudde eri bakitammwe mugenda kutukaabya amaziga temugenda kufuna mirembe mu nsi muno olw'abakadde abo kera okubire ku maama w'essimu omugee maama wasuza otya nkwagaliza olunaku olulungi tolinda kuweza sente nnyingi kubanga ziyinza obutawera akatono k'okutteko kagabaneko ne maama wo. Wallahi saba Allah subhanahu wa ta'ala okubitegeera ate ne kano Imran Ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma yagamba nti ma min mu'minin lahu abawani fayusbihu wa yumsi wa huwa muhsinun ilayhima illa fataha Allahu lahu babayni min aljanna. Teri muntu akeesa oba n'abungeeza ng'alina emiryango ebiri n'alongoosa gye giri illa fataha Allahu lahu babayni min aljanna okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala amukulirawo emiryango egi ebiri egy'omujjana. Emiryango egi ebiri gye giriwa gye yayogera Ibn Abbas yali agamba omuntu alina maama ne taata mu bulamu bw'ensi. Abantu banoonya bamaama mu bulamu bw'ensi bayita banneiba bamaama anoonya abantu bajja ku mukolo gwe anoonya bamaama balala naye nga maama waabwe gye bali nga yeerabidde nti ekyo kyalina kyengera olw'okuba bamaama amuswaza. Twali twogeredde omusamu n'akuba essimu n'agamba nti omwana yafuna accident eriiso ne livaamu bwe lyavaamu maama n'agamba nti basobola okunzigyamu eryange baliteeke mu mwana ono. Laba omukwano gwe balina olinayo omukwano mu nsi ogusobola okukola ekifaana bwe kityo. Maama n'atuuka ku ddala n'agamba eriiso lyange balijjemu ne balimugjamu ne baliteeka mu mwana naye omwana ne bamubuuza maama waaliwo agamba siye maama wange amuswaza olw'okuba maama wa liiso limu naye nga ekyamufuula ow'eriiso erimu yali akikolera mwana we. Kati bamaama omuntu wabanga alongosesa gye bali n'alongosa eri taata emiryango egyo ebiri Allah amugulirayo emiryango ebiri egy'omujjana. Twabadde emaka ne sekataaji ono omukyala n'atusaba tumusembeze ku multazam ne tumutuusaawo. Wallahi mbiga bye nawulira alaajana yasabira omwana we Bashiri ng'oyinza olowooza ng'omukazi yeetaaga kumujjukiza bujjukiza nti maama naye weesabireko ku dduwa ali waliwo asabira omwana waaye buli kaseera ayi Allah saasira Bashiri ayi Allah Bashiri mugaziirize Allah muwe. Bamaama batuuka ne ku ddala ng'ali kukaaba akusabira agenze emakka nga yeerabidde ebizibu bye asaba gwobeere mu bulamu obulungi. Bamaama bwe babeera emakka basabira kubeera bapulezidenti naye nga bakoma mu kyamusanvu naye alaba nga n'obupulezidenti obusobola kuba oyiiya naye akusabira edduwa buli kaseera. Yasabira omwana we Allah amwonya ekisawe ky'entebe ekyo kibeere kike ekya airport naye bwe kisoboka nga n'abakifuga nalyo bakyakyagala naye Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukwano gw'abamaama gwe balina
eri abaana baabwe wallahi ogenda okulaba nga bambi buli kaseera edduwa zasaba, buli kaseera buli wawanika emikono asabira abaana be, katanaba kwesabira yeerabira olumu ne byasaba naye ng'asooka kusabira abaana be babeere mu bulamu buno obulungi. Abange mulongoose eri abakadde abo, Allah subhanahu wa ta'ala kyabagaza mu bulamu bw'ensi bwe mugenda okubeera successful, emirimu gyammwe gye mukola bwe gigenda okubaamu omukisa, abaana bwe nabwe bwe muzadde bwe munayisa obulungi abakadde bagenda bayisa kye kimu, kama tadiinu tuddaanino liba bbanja nga bw'oliwola bw'ogenda okulisasulira. Bagamba nti ebbanja ly'omwenge liggwa naki? Namwenge. Bw'oyisa obubi maama wo, wallahi n'abaana bo kye bagenda okukola. Abantu bali mu nsi nga batiitibya bakyala baabwe okusinga bamaama baabwe. Abantu bali mu nsi tetugenda mu Ramadani ng'agenda n'apakeji nga buli kimu n'abitwala ewa Nazaala, n'agula buli kimu, n'agula ensawo z'omuceere 10 basmati, n'agula sukaali, n'agula buli kimu n'abitwala ewa Nazaala we amuzaalira omwana w'obuwala. Naye neerabira ate maama we mukyalo gyali talina kyakusibulukirako, talina futaali bamaama babeereyo nga bayaggayagga basaba ekyokulya tebakifuna, naye ng'abaana bali mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala bawadde sente naye nga beeyisa nga byebaagala. Ekyokulaba mu bintu ebitukakatako naddala eri bazadde baffe nga kubagondera kukyali awo okubasabiranga edduwa buli ddakiika. Kyova Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ekigambo ekinene patolina nyiigira maama yadde taata newabakosezza maama ne taata tanyiigirwa. Kyova mu aya gye tusome wano waqada rabbuka, Allah agamba nti hakama wa adala wa amara, yalamula ne yenkanyankanya ate n'alagira alla ta'budu illa iyyahu, obutabaako na gwe tusinza yenna mu bulamu bw'ensi okuggyako Allah. N'atakoma ku ekyo n'agawa bilwalidaini ihsana, n'abakadde abo babiri okubayisa obuki nagan imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma. Allah yakitegeera nti abakadde buli wakulirira mu myaka n'ayingira emyaka 4 ayingidde emyaka 5 ali mu 6 bagenda kufunamu ku ntondo. N'agamba imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, singa omu ku bo abakuliridde emyaka oba bombiriri fala taqul lahuma uffin, ye takulaba mu bitiibwa gwe byolina. Oyinza okuba oli honorable, oyinza okuba oli MP, oyinza okuba oli minisita, oyinza okuba oli haji ng'oli musajja w'amaanyi, oyinza okuba oli muwalimu, ebyo ye tabimanyi. Akumanyi wali ng'okyavuga ekipanka ng'oyambadde akapale, ebyo byamanyi biri ng'okyava emanju n'ovuga buvuzi musenyu n'oba nga gwe watukudde dda, awo wakumanyidde. Kati bw'abaako ekigambo kyagenda ne kikunakuwaza fala taqul lahuma uffin, togeza nako n'omwekkaanya nogaa nti wala tanharhuma, temubeenyinyalanga. Tebaba beenyinyalanga, muli bato, walwalanga olubuto buli kaseera n'anoonya bambi ddaaloozi omwana awona olubuto, buli kaseera n'akunywesa ddaaloozi omwana ateredde afunyemu akangubanguba, buli kaseera bw'oyonoona mu ngoye wabangawo nappi ne bagisiba n'addamu n'ajooza mukazi wattu alaba omwana we ng'abeera mu bulamu obulungi. Buli kaseera nga buli ddakiika wala tanharhuma tembeenyinyalanga waqul lahuma qawlan kalima, mwogerenga nabo ebigambo nga bya kitiibwa. Maama ne wabanga musaaga mulina okusaaga we kulina okukoma. Waqul lahuma qawlan kalima, mwogerenga nabo nga mwogera ebigambo eby'ekitiibwa. Wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma, bw'obanga oli maaso g'abakadde wekkakkanyengako, ne bw'obanga olina ekitiibwa ensi yonna gyekulabira baakulaba kubanga wafuluma muono. Kakkana wansi ng'obuuza maamawo, kakkana wansi ng'obuuza taatawo. Lawlahuma ba'da Allah, baba kubanga ssaawa oluvannyuma lwa Allah mu nsi tewandibaddemu, ebitiibwa byolina tewandibadde nabyo, amaduuka g'olina mu mbaale tewandibadde nago, nekkalina z'olina akeedi z'olina tewandibadde nazo. Allah ayisizza ku bakadde abo bayise bulungi, beera mugonvu gye bali. Wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma waqul rabbi irhamhuma, buli we bukyanga buli womalanga essola wanika emikono gambe nti rabbi irhamhuma, ayi Allah bansaasirire kama rabbayani saghira, nga bwe bakikolanga nga ndi muto. Maama wo ne taatawo basamira emirundi emeka olunaku. Muganda wange ali eyo obudde bwakedde dda, essaawa zizo zigenda kukona 6 tugenda mu jjuma. Bw'osiriikiriranga omuntu maama wo ne taata basabiddeko emirundi emeka olunaku. Ye buli kaseera no yalinga akuyimbira omwana, buli kaseera maama nga akusitudde abeera mu kusabira nga akusitudde bw'ati. Ne wamusabiddeko emirundi emeka? Bamaama baffe abaabonaabona ku lwaffe, omukyalo omukulu, omuntu ategeera. Bamaama baffe baali bantu abanyirira naye nakkiriza ku lubuto lubasaleko embali nga gwafuusa ensonga. Bamaama bakkiriza baali bawala nga banyirira, buli waayita ababooda nga bamusiiya.
ne mama nakkiriza azimba olubuto emyezi 9 ayo ya bumba ayo ya kologeti mukazi omukulu naye ng'akikola lwa mwana we naye ne kutuuka kaseera nga tukuze aye tetukyabalabawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire atuwa okulongoosa eri abakadde abo ate nabo tubasaba bakadde baffe abali eno message nayo kanjituuse kubanga obudde tulina butono. Bakadde baffe abali eyo tubeegayiridde kuba namwe muzaala. Sebo nga tonnagusa message eyo ku nsonga eri gy'ovaako nja kukubiriza mwenna abawuliriza baffe abalungi abali DN Nganzi Big FM. Wallahi waliwo ebintu we tubiroboozaako nga maziga gaagala kutuyitamu. Wobuuza maama wakuzaala gwe atuwuliriza kya bugagga ki mu nsi kyalina ekisinga ggwe? Maama otalina kya bugagga kyonna. Bamaama baffe tebalina kya bugagga kyonna ku nsi kye basobola kusongako kusinga baana baabwe. Maama wo ebyobugagga byalina be baana be yazaala. Buli kasente ke yafuna akateekanga mu mmwe. Takuŋŋaanyako bukadde 2 n'abulabako. Buli mitwalo egyagwa mu nsawo 2-3 yagiteekanga mu baana. Onengatto zikutuse, onalwadde, fiza ze, bitabo byonna neyerekereza ku sente ziyaga kuteekamu baziyaka bateekamu zizimba akedi mu kibuga. Talina kya bugagga kyalina. Olwayo tubasaamu ennaje muli bannange. Emirembe gibaweddeko lwa nsonga eryemu. Bamaama bammwe ababazaala muddeeyo mubaagale mukubire kasimu buli lunaku. Teweerabira maama wo ne taata oto mwerabiranga. Nenga bakadde baffe kye basinga okwagala abavubuka abatuliza mwenna. Maama ne oba tomuwadde wadde olw'ataano wadde kitawo nga tomuwadde wadde olw'ataano igwe okubeera obulungi gy'oli wadde tomugulidde kilo ya sukaali ekyo kimumalira. Maama wawulira nti mutabani wange yalinnya ennyonyi wallahi ne waba yetagirinyanga kawuliranga amasanyu gamubugaana. Maama wawulira nti mutabani wange yazimbye ennyumba awuliranga amasanyu gamubugaana wadde yasula mu kasiisira. Maama walaba omwana gwe yazaala ng'akomye ewaka ng'avuga emmotoka maama ne waba tavuganga ku mmotoka awuliranga amasanyu gamubugaana. Kati mulwanenga bwe musobola mwenna gye muli mubeere bulungi kubanga gwe mulyango ogusobola okusanyusa bakadde bammwe. Bamaama baffe olwaleero tukaba amaziga we twali agadde okugula kasukaali nga bafunadde ebirwadde bya sukaali. We tubanoonya nga tufunye obusobozi obugula kanyama wallahi nga bamugaana okulya ebisava. We tugenda tumugulire ku migaati emirungi ogenda ogituukako ng'agamba emigaati gy'endanja migaati gya munnyo. N'ogamba mange ngenda mukolera kikulu yatukolera byonna. Twabalabanga bamaama baffe bakaaba amaziga beggalirangayo mu bisenge ne bakaaba ng'atunulira abaana be tamanyi lugendo lwe bagenda kutambula. Bakitaffe abatuzaala basula bamaama baffe ne batoba naffe. Gwe taata wo yasuulawo maama wo naga abaana bange nja kulwana kyennaalyakuwa bamukene ndye naye wegawe biba binyewa ndye nabyo. Bamaama baffe abamu batuuse n'okukwata amakubo ne bagenda ebweru okkuba ebyeyo balabirire abaana baabwe n'abeereyo akasala ne kamookya n'abeereyo n'ayimira olunaku lulamba wallahi omugongo ne gutandika omufuuyirira anoonya abaana be babeere bulungi mu nsi ya Mukama muno. Oyo gwe beerabira ku nsi kuno oyo tosobola kumwerabira akatono koolina beera ng'okaleeta kubanga singa twali tusobola okwongeza obulamu mu nsi muno n'obulamu Allah yabugaba buli mu mikono gya wakitiibwa Allah twalyongeza obulamu ku bamaama baffe. Olw'ensonga tutuuka mu nsi muno nga tufunye obusobozi obusanyusa bamaama nenga tubanoonya nenga amaaso tugakuba ku kabbuli zaabwe. Tutuuka mu nsi muno nga tunoonya bannyaffe abaatubeererawo tumutuuzeeko mu mmotoka ng'ogiguze nenga wallahi ali wali awummudde ku bijja nga tukyasobola wadde omugulira akajiiko ka sukaali. Singa twalina obusobozi mu nsi muno obuwonya bannyaffe ne bakitaffe ebirwadde ebibaluma ebibagonzezza ne biri maaso ga wakitiibwa Allah. Ne wallahi tutuuka ekiseera mu nsi muno okwagala taata ne maama wo nabo basanyukeko nenga wallahi ebirwadde bimubaza embiriizi asiiba waka wali agadde otambuleko naye wali agadde alye kanyama nenga agamba ennyama bagiŋŋaana ndya bitulatula. Tusaba Allah
awo bulamu bulungi banyaffe awo bulamu bulungi batata baffe tusanyukeko mu nsi muno tuke ku buwanguzi nga weebali batulabeko nga tuvuga amamotoka agaffe batulabeko nga naffe tusula mu mayumba agaffe batulabeko nga tulinnya ennyonyi nga tuzifudde bugaali bagambe be baana baffe abo kubanga kyekyobugagga kyalina bwe buwanguzi bwalina mu nsi muno kyeyakolerera buli kintu kyonna yakyejjako nagamba nze kyenkulembeza baana tuddeyo eri bakadde baffe pointi gye badde osaba okulagisa kukule taata ekyokulala kyetuba tuzaako oba kituyinza okuba nga tusembyayo mu puroguramu yaffe eno olw'obudde bakama baffe bakadde baffe abali eyo bamama baffe abatuzaala ne bataata baffe omusajja lumu yajja mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya rasulallah wange mubaka wa allah man ahaqu nnasi bihusni sahabati muntu kyagwana okufuula mukwano gwange nga kendyako kalyako kenyambalako kayambalako nsobola okutereka ekiramu kyange gyali naye natereka ekye gyendi nitubeera mu mukwano nga gwanjawulo nabbi namugamba ummuka ate nabatunuza ku balala bonna abo bagenda kwagalako bya bugagga byolina emikwano gyolina gikwagalako bya bugagga emikwano gyolina gikwagalako sente ng'ozirina abakwagalako bitiibwa ng'obiyina ekitiibwa ekiriggwawo olitegera nti emikwano giggwawo abantu badde balaga omukwano Muhammad Seggirinya ne bagamba nti oyo mukwano waffe ne waliyo gwe badde babawadde ne bagamba nti oyadde mu kifo kya Seggirinya nga va mu famire ya Seggirinya abantu abamu bakomenti nze ne bagamba nti ffe tubali tumanyi Seggirinya oyo tetumumanyi ne maama yabeerawo bamaama baffe abo abalungi kyova olaba yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti ummuka genda ofune maama we mukwano gwa asinga n'agamba maama mutegedde ya rasulallah kati ani gwe mbanzizaako abeera mukwano gwange n'amugamba thumma ummuka era ddaawo maama n'amugamba n'ogwokusatu n'amugamba maama tagenda kukuswaza balinawo mukwano omutuufu kyakulaga wano kyekituufu abalala batulaga wano naye ng'ate omitima gyabwe baagala birala akwagalako sente imulani bwe ziriggwawo togenda kuddamu mulaba waliwo omusajja bamwagalanga nnyo nga mukulu wa Twale bwe yatuuka mu muzikiti ng'amaze okumuggyako ekitiibwa ekyo ng'atudde mu maaso buli bwe yajjanga nga bamutereddewo omusaalo bagenda otuula naye ekitiibwa ekyamala omuvaako lumu abatudde mu maaso nga musiraamu ani agambye tuula wano sisetu mudde wali wante muzizwa wa seeka bajja naye nga naye seeka naye olw'okuba ekitiibwa kyamuvaako bana tebakyamulaba mu valiyo abantu batwagala olwabitiibwa bye tulina ne bamama baffe batwagala omukwano omutuufu ogusooka n'ogusembayo wallahi batuuka ku ddaala abo boolaba nga ne waabanga alina ekintu kyalina kabe nga alina nusu bibiri nawulira nti ofunye obuzibu e Kampala wallahi anakuwala ate maama waliwo ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama era yogera ku maama ne taata waliwo ensonga lwaki yakulembeza maama emirundi 3 kituufu waliwo ensonga bataata bano batwagala naye njagala okukkiriza obwogaane omukwano gwabwe eri abaana baabwe tegwenkana gwa maama kyova olaba ne waabanga alina omwana gwabonereza era maama agamba nti wandiviidde ku mwana wange kyokka ate nga waabwe bonna naye olabanga maama obulumi agamba wandiviidde ku mwana balina omukwano tugenda tubeere e Kampala Sekayimulani ebiseera ebisinga eddakiika emu tugenda tubeere e Kampala ebiseera ebisinga maama n'awulira nti waliwo tiyagaasi n'okwekalakaasa mu kibuga n'agamba nti omwana wange oba aliwa n'akuba akasimu n'agamba omwana wange oliwa tinamugamba maama wendi wano eno mbadde nagamba mu kibuga kyonna maama atunula mu bw'ati alabamu omwana we yekka gwakubira essimu ave mu kwekalakaasa oleme okuba tiyagaasi ate taata ye wanjawulomu era kubira dukayo olabe waliyo ki mwana wange oliwa nti kiryako ewakisekka oba oyambuke waggulu eri ku William Street ombuulire kyekitambula bangambe nti gundi be bali baledi toopu kakasa ombulire SFC baledi toopu manye mbeere n'amawulire agategeerekeka so tubeere n'omukwano eri abakadde abatulongoose gye bali Allah subhanahu wa ta'ala agenda tulongooseza obulamu bwaffe abugyemu endwadde atugaziiza ebyenfuna byaffe ate Allah subhanahu agenda tusitula mu maaso g'ebitonde byonna tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okulongoosa eri bakadde abo ate nabo Allah bataasa okukolimira abaana baabwe okufuna ebizibu abange tusaba Allah subhanahu wa ta'ala anukule okusaba kwaffe bakadde baffe abakyali abalamu Allah subhanahu abatukuumire tusaba Allah batuva ku maaso Allah jalla jalaaluhu bagaziize kabuli zaabwe ya rabbal alamin Allah tugenda kukyamisana tetumanyi bamaama baffe bali mu ntaana bagenda kulya ki Allah ffe tetugenda kulya naye tetumanyi Allah wansi bali kuki
tugenda kachumba ite tumanya amafe wansi bali ku kibatata baffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bagazize kabuli zaabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wasitula madala mu kabuli zaabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala retwaze tuli mu kubasabira Allah obirengo balaga obulungi buno tubasabira obirengo basitula madala mu ntana zaabwe ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin da'il amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Chenda musaba kutonze mkaga Big FM radio dakika tekuli dakika kusawa mukaga mje kukiza tetugenda kubanga tukwatayo omuntu yenna olobudde kitwingide mukadde akalala. So program yaffe yonako olwaliro bwe kibwebadde nate kujuma edako inshallah taala mteste shiro mwanjuzi bade Imran Muhammad ambassador ku program dawa bade n'abakungu ne gwagala kumanya ebisingako tugenda ali ku masjidi no second wali babulida masjidi Bilali tugenda kubawo kujuma masjidi Nuru inshallah ne masjidi Umar wali wa Haji Obeid inshallah fena tugwera inshallah taala tusinkane kujuma edako inshallah taala program edako Misko Express no mwana mu salama. Assalamu alaikum.